Zabbuli ey'ekikumi 35. Katonda asaana okutenderezebwa. Mutendereze Mukama, mutendereze erinnya lya Mukama. Mumutendereze mu abaddu ba Mukama, mu abaweereza mu nnyumba ya Mukama, mu mpya z'ennyumba ya Katonda waffe. Mutendereze Mukama kubanga Mukama mulungi, muyimbe okutendereza erinnya lye kubanga lya ssanyu. Kubanga Mukama yeerondera Yakobo okuba owuwe, ne Isirayiri okuba ekyomuwendo gy'ali. Kubanga manyi nga Mukama mukulu, era nga Mukama waffe asinga bakatonda bonna. Buli ky'ayagadde Mukama akikoze, mu ggulu ne mu nsi, mu nnyanja ne mu by'obuziba byonna. Alagira ebire ne byekulumulwa okuva ku nkomerero y'ensi, atonnyesa enkuba erimu okumyansa, asumulula empewo mu mawanika ge. Ye yakuba ababereberye ab'Emisiri, abantu era n'ebisolo. Yaweereza obubonero n'ebyamagero wakati mu gwe Misiri, ku Falaawo ne ku baddu be bonna. Eyakuba amawanga amangi, n'atta bakabaka ab'amaanyi, Sikoni kabaka w'Abamoli, ne Ogi kabaka w'e Basani, n'amatwale gonna aga Kanani, n'agaba ensi yaabwe okuba obusika eri Isirayiri abantu be. Erinnya lyo, Ayi Mukama, lya lubeerera ennaku zonna, limanyibwa, Ayi Mukama, okutuusa emirembe gyonna. Kubanga Mukama aliggyako abantu be omusango, era alisaasira abaweereza be. Ebifaananyi eby'amawanga ebya ffeeza ne zaabu bikolebwa na mikono gy'abantu. Birina emimwa naye tebyogera, birina amaaso naye tebiraba, birina amatu naye tebiwulira, ne mu kamwa kaabyo temuyitamu mukka. Ababikola balibifaanana, na buli abyesiga alibifaanana. Mmwe ennyumba ya Isirayiri, mutendereze Mukama. Mmwe ennyumba ya Alooni, mutendereze Mukama. Mmwe ennyumba ya Leevi, mutendereze Mukama. Mmwe abatya Mukama, mutendereze Mukama. Mukama ali mu Sayuuni, atenderezebwe. Atenderezebwe oyo abeera mu Yerusaalemi. Mutendereze Mukama.